Good morning. What time is it? They are even responding. What's your name first? Isa Muhammad is going to tell us the number of digits we expect to see in best 10. Yeah, just this best. Very good. So you can see those are the digits. They can be combined so that we have a figure, a more than one digit. For example, you can talk of 25, meaning we have used the two. So kati ne mpulira ku lino essomero waliwo mukwano gwange Honorable Namboze Bakireke mukwano gwa Felista nnyo yatugamba n'agamba nti Mr. Latifu ayina essomero eyo mujja mugendeyo ko mulabe tasobola ayinza obutagaana so era bwe yaŋŋamba nenzija nembuuza we liri nenzijawo nenjogera n'ono omwami Hajji Lataf nemunnyonnyolamu ensonga zange ne twogera nakkiriza omwana n'agamba amumanyi buli gy'amulaba so n'asiima n'agamba bale ajja bbawa basale. Mpulira bulungi nnyo kubanga Hajji Lataf Sebagala mpadde basale wano ku Kisasi College era ndi musanyufu nnyo era nebaza nnyo ne Valeria Foundation beebale nnyo okumbeererawo nakumpa basale Kampala Parent School ne Mala Primary yange beebaza nnyo era nebaza ne Hajji Lataf Sebagala kubanga naye ampadde basale neeyongereyo mu secondary banaye nebaza ne daddy wange ambeereddewo era mwagala. Hadi mkwogera kwa tugambye anja bikwasaganya kubanga era bulijjo bikwasaganya music n'okusoma mu weekdays jabba nsoma then music wa mu holiday oba mu weekend oba ku Sunday wemba funye obuto. Essomero ly'ozzeemu ly'Abasiraamu tofunye wombeera mu kwambala? Kubanga lya ddiini bbiri. Naye tewali buzibu. Ekyeddiini obusiraamu tebulina buzibu kubanga ne maama wange musiraamu kati so bwe nyambala akakaya tewali buzibu temundaba natunanga wakati yaabwe yakitiibwa era ng'olabira ddala nti omurespektinga olw'ennyambala ye nga mukyala n'osanga ate abakyala abamu abaweebuuse mu nnyambala twagala Felista abeere omu ku abo abaana abato abamanyi okwambala obulungi abateesittaza ate ng'alina empisa. Felista twayogedde ddala tukakasa nti Felista basale gye tumuwadde ejja kubeera ng'etambulira ddala ebbanga obulamu bwe tunaamala nga tubulina nga ne Felista akola ki abulina. Essomero lya Kisasi College School lirina O ne A level. Kiba kitegeeza nti byonna nga bitambudde bulungi Felista ffe okumuggyako engalo tujja kukola nga Kampala Parent School yakoze ne muhanding over eri secondary. Twanjagadde Felista tumuhanding over eri university inshallah abeere ng'akola ki. Nolwekyo emyaka gyonna ebbanga lyanamala nga Felista ayagala okusoma empisa nnungi tukyakolagana bulungi ne taata we ajja kubeera nga asomera ddala ku Kisasi College School ng'abaala basomedde ku basale ne bamala emyaka 6 emyaka 4 emyaka 2 nga Kisasi College School yebaweeredde. Nolwekyo Felista assurance tugimuwa tajja kusoma era nga muteekateeka eyo essaawa yonna bino bye twabikoze nga tutegeeragana bulungi. So nolwekyo obwambasada bwe tugamba ku Felista eri generation eri abaana banne abato ng'obwambasada obwo bugenda kubeera nga butegekebwa kubanga mwana muto so twagala banaaba ayise mu stepping stone egenda okumubangula n'omugunjula asobole okubeera nti lumu ajja kugendako mu primary school oba secondary school abulire abaana obukulu bw'okweyisa obulungi. Tulumbiddwa olwaliro mu masomero emize emikyamu emize egy'okuvuga empanka emize egy'okwonoona abaana. Twagala okutereka Felista ng'ajja kusobola bulungi nnyo nti agenda mu ssomero ly'egindi asomesa abaana abawala
mu neeyisa yaabwe, asomese abaana abalenzi, asomese abantu ab'enjawulo, ngamba abeera ambasada w'abato okubeera nga bavaamu emize egyo gibaleeteddwamu bannaffe bakyeruppe n'abalala.